Amawulire gakyagenda mu maaso mangi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda n'emirirwano era nga njagala okusinza n'okubuuza ku mukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga webale nnyo kuwandiika kayimba kalungi bwe katu aka Kale Maama. Khalifa Aganaga yawandiise ebitundu 5 ku buli 100 ku kayimba kano era nga twagala omugamba is one of the talented artists by the way tulina mu ggwanga lya Uganda. Talya ssente ku music yekka wabula ne music wabala amulya mujjukire yakuba akayimba ka Nakyuka aka mwana muwala amanyiddwa nga Shibire yakawandiika mu biseera bya quarantine awo era nga twagala omugamba that is a very nice thing kyakola okulaba muno embeera agiteekawo bw'atyo. Njagala okugamba mbuno amuli agava Sedzale Namugongo galaga muno mukulu His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine ne mukyala we Babi Itungo batuuse dda mu nfo era nga bagenda maaso n'okuba nga basabira eggwanga Uganda n'okusabira abajulirwa nga bulijjo. Naye ngeri osigaye mawulire amawulire geekuleetedde munaye gali ku mwana muwala amanyiddwa nga Cinderella Sanyu ono munnange oluvannyuma lw'okuvayo n'akola emikolo egy'enjawulo okwabadde okukyala ng'akyaza mukwano gw'enfanfe bawe asingayo obulungi according ku ye amanyiddwa nga Prince Okuyu Teku. Kati munange n'okusindi ono twamufunyeko nagezaako tunyonyola ebimu ku ebyo byayagala abantu bamwesonyiwe bamuggyeko akajanja. Sindi yavuddeyo n'agamba buli muntu yenna ssekinnoomu ng'omanyi obadde omusinikirako ebinnyo byo n'otandika okuba ng'omusaba omwana ng'omubanja omwana mbadde mukisukkiriza mu Facebook nlo n'abantu b'oku YouTube. Sindi nga tazaala omwana gwalina wa myaka 10 simanya biti yagambye mumulekerawo muteekako ka pressure mumugyeko akamanyiira akanyampyajjula n'abagamba temuddamu mwesibako nagamba muno ye kati watuuse emyaka byonna abikoze temukyalina kyemumugamba. Sinola ensonga eyo njagala kutwalako ewa Sindi ng'abagamba mu bigambo bye kennyininyini ng'abalabula obutaddamu mubanja kubanga bemumubanja simawa bimuteresa temumuteresangako olubuto lwa mwana temumuteresangako musajja so yagambye nalabula n'okulabula mwena de bagamba Sindi simanya it will end in tears kuno okukyala kwa mulundi gwakubira okwasooka akola ne Ken Muyisi kalate kati kuno okoze ne Prince Article it will end in tears n'abagamba okay if it ends in tears how are you concerned katugende wa Sindi bwetukoma tugende maaso n'amanyi tovaawo. Cinderella baby. Yes. How are you? Kuliko emikolo. Nange gyawedde. God is good. Everything went really, really well. Better than I expected. Mbadde simanyi nti abazadde banakkiriziganya so fast kuba tekyaluddewo nnyo ekyokuteesa naye buli kimu kyagenze bulungi. Ng'okera ku makya n'ogamba nti omwami ebyo enkokoto tubikoyeka mutwalire maama. Mbadde njagala kino kikola bulungi. Omanyi ndi mukazi mukulu kati tebiringa ebyalulikoza oziyanga nga si kikulu nnyo naye ate kati mbadde njagala eno relationship gikola bulungi. Zijjukira recent wano full figure yalyanga musajja muzaalire nga ndabye ddala kituufu but eno relationship njagala yo gikola bulungi in the right time tukyale tukole introduction then tukole the wedding. Abantu abasinga batera okukola ebintu ebyo ng'olwedde kali munda tusuubire nti naawe baakyadde mweka nedda. That's why I was saying I want to do things right. Era mbanya so such when it's official then ekiddako kijje. Yeah. Meaning ekiddako kagenda kati oli mwetegefu okumuzaali. Yes, njagala okuzaala not just for him but even for me. Mwana wange ali making a 10 next month so njagala okuzaala. Bana twabadde ne tulaba okukyala ne tugamba omukulu laavu ye yamumegga enviri we cwi. Dread yasalawo yenga yo kuzisalako. Ndoza just iranga bola nti omuntu akula nagamanyi kizino dread representing this part of my life wendi kati nazisalako. Yes. So see, I think he wanted other like a mongo, nga husband, single muyayo, anything like that. Yeah. Kokusala kenviri. Sindi nawe oli wife material ofumba mu bikiri by'obeeramu. Nfumba ndoza buli mukyala alina age gyatuuka nga bwe nkugambye giba myaka waliwo wootuukira n'ogamanyi kikandikirawo okweraga let me stop at this point of my life kikyenjagala then n'otandika okukola ebintu ebityo edda nali simanyi kufumba when I was younger ng'obulamu buli different naye ate kati nenkula ntandika okukiraba naturally naddala bwe namala okuzaala omwana wange natandika otutunulira life
differently. I need to learn how to cook, how to raise kids, how to take care of a man, ebintu bwe bityo. So nentandika okubiyiga mpola mpola. So kati ndi wife material ya kiriya. Wogeza n'ogamba n'oyiga kitegeeza bali bonna wagenda oluzinga emabega watuluka ne weekuba mu mutima. Yes, definitely, because nayigira from my past mistakes. Because nze bwe nyingira any relationship gye muwulidde gye mbaddemu njiyingira nga njagala ewangale mpaka mba njagala ewangale lubeera just bigaanira eyo naye nga when I enter a relationship mba njiyingidde nti singa nno I wish it gets to marriage naye makati awo the relationship neggwawo so later nentuula nengamba kati naddala bwe naweza emyaka 32 nengamba what do I want, what mistakes zinabadde nkola so how can I change this to make the next relationship okuba nti teddamu nti it ends in tears ng'abantu boogera so nenjiga ebintu mpola mpola ekirungi na meeting omusajja nga naye mukulu mu bwongo nampa obwo obudde so I learned a lot of things so I'm much better in a better position right now. Before we go any further, Bakaka said it won't end in tears. This relationship will not end in tears. I don't think it will. You're asking me to foretell, which I can't do. Bino ebintu mukama yasalawo. Then of course nafe tunoteekamu amaanyi. But plan yange teriwo. I think we've known each other for 5 years. Twewadde obudde okwetegeera. So this relationship will not end in tears, no. Nga tutunuulira ku okukyala okwabaddewo, this is the second kukyala. Era abantu bali mu byogero bagamba sindi kuno kukyala si kwe kusoose gw'onofuna ng'omukyala. Kubiri just kati tosobola kujajinga. Yes, so the first relationship kawe mujjukira nti yali really fast. Nali nakamumeetinga ne tudda mu drama wa fina masannyalaze and then in 6 months najja wako okukyala kugamba buli kimu twakipapya. But this is different. So I think public kumpaamu a little bit more credit in this relationship. You are trying to do it better. Yes. Batanso comparinga ebitengi kikumpi kyekimu kiwayambala mu kukyala kwa Ken kyekitengi ekyazze mu kukyala kuno. It's a different color but omanyi gundi yange tekyuka. My tradition doesn't change kubanga zeze ngoye. The chikoi is from my mother's side abateesobesi b'ekikoi and then the other omushanano is because of my father's side who is a Munyoro. So ekyo tekyuka no matter what. It's still just my tradition yaffe. Okwanjula kugenda kubeera wa di tugenda tutya? Okwanjula kugenda kubeera mu kyalo. Tugenda mu kyalo nja babulira mu budde saagala mutandika okubuukinga mukubire LC mutambeko temugenda Serere. Twagala ogende Serere because most of my relatives abamami wange basinga okuba obungi babadde n'embulamu bwange more so tuli kwogera n'abegunda b'Emasindi okuba nti bonna bajja eno and there's been really babadde cooperative nti bajja kujja eno so definitely tugenda wa mami. Mwezi ki? Nja babulira nga it's on time. No, mbasuubiza nti this time sijja kweka okwanjula kwange. Nja inviting more people because okukyala kubadde family event but the other will be it will be an open event so nja babulira on time. Twakulabe mu ka video ng'owaana omusajja bannange ne mu nnyimba tobiyimbangako. Sinnababiyimbako. Natera mumulindeko. Just watch this space. Yes, I think badde njagala muwaana nga kiri official. Nga saagala kwogera ku boyfriend, njagala kwogera ku husband to be, okitegeera ebintu bye bityo. Yes, kyembadde ninze. Sende tukwaniriza ku biti. Mugambo tena. Ndi bulungi, mugamba mutya? Congratulations. Oliko n'akamwenyu kati ndowooza. Ndi musanyufu. I'm very happy. Okay, mwatugenzeeko mwagenze okukyala. Ne mutatoyita? Okukyala kubadde family event nga bamanyi okukyala kubamu okuteesa olusi bigaana n'okugaana so mbadde njagala kino kiggwe nga teri amanyi because mbadde simanyi oba bajja kukkiriziganya oba nedda because tuba tudiringa ne gundi clans nyingi kubanga taata Munyoro mami Muteeso bawange family y'Abalugwala so I didn't know engeri gye kigenda okugenda muso naye nga amanyi kisaaga kuyita bantu then kigaane kibe buli wamu so kyagenze bulungi and mu nsonyi nti saabayise because I wasn't sure nga bwe kigenda otambula naye nga mu kwanjula nja kuyita all the people who need to be there. Nga wawaanya omusajja sikulabangako ng'owaana musajja bw'oti wadde ne mu luyimba tolufulumyanga nako. Mbadde njagala omuwaana when it's time okitegeera olusi owaana omuntu enkya n'akumenya omutima then mwaba mawulire mutandika okuzannya ebintu ng'omukyala awaana munne nga yamukyali okitegeera kati mbadde njagala asooke akole big boy moves ajje ewaka bamala okujja ewaka then awo clean nsobola okuwaana nga siina kyentya
Yes. Okay, atulaba ba ex bo abatadde ba Biax wabatadde. Yes, definitely. Nabatadda nalina okwewa obudde after naddala after time eyo yaba Kenny ne my exes. I took some years okwetunulira ne ngamba lwaki relationships zange zigaana. Ntandika okwetunulamu nti nze nganze contribution yange ebadde etya. Ntandika okukyuka ng'omukazi okula mu bwongo, okweyigiriza ebintu, then ndyoka nyingira this relationship. So my ex bo twabatadda. What's the story behind you and Biax? Me and Biaxi was basically our relationship was to promote the collaboration. We did a song which was like a love song, a sexual song, an intimate song. So we wanted to carry that image to promote the song. Yeah, story yange ne Biaxi. Sinti me and him, had anything special. We just had a song to promote. I think afena tulwagala nnyo nga twagala oluyimba lutuuke gye lulina ogenda. So relationship yaffe ne promoting the song. Yes, that's why we were together. Ataya zowayambadde era zowayambala mu kukyala okulala kuli okwali okwo. Yes, kuba tradition yange tekyuka. So nyamba even the last time, apart from the last time nayambala ekikoyi sakyusa. This time I got time to change. Twagifula a bigger event this time than the last time. So ekikoyi is the traditional wear for the eteso because that's my mother. And then I did Mshanana after because that is from my side eyabanyoro ya tata. So it doesn't matter who comes home, tradition yange tekyuka. Zengoye. Okay, yego omukyala gwe omo amanyikiddwa nga dancehall king. Naye tulaba baselebo bangi we bagenda mu kwano bane babanjula. Okuyimba nga bakuteekako ka stop nga badda mu kuzaala. Well, obulamu buyina, there's a time for everything. Tosobola kukola buli kimu at the same time. There's a time je nina okubeera dancehall king. There's a time when nina okukakana mbeere wife ewaka, mbeere mami, mbeere ebyo byonna. So sobola kubeera ekyo every part of my life. What are your points je kitankulira? Like at home, it doesn't work for me to be the king herself. It works for me to be a mother to my daughter, a fiance to my fiance. So a child dancehall king tekigenda kuvaawo, definitely. But ngenda kwewa obudde to do other things in life and other things which bring me joy because it's not just music kyekindetera essanyu mutima waliyo n'ebirala. So there are times for everything. So wemundaba nga nsiriseemu mumpe ku budde ntuukirize ebirala mu bulamu bwange apart from music. Omanyi okukola emirimu gyewaka oba olinga ba Angela Katatumba? I don't cook, I don't. Edda nali saagala kole waka. And then also nange nalinga Angela nga ndabira ddala nkole sente zange lwaki omuntu mulala tabinkolera. Naye nakula, nakula ng'omukazi bwe naweza emyaka 3 natandika okwetunira nga amanyi I've lived almost half my life. This other half of my life kiki njagala okukola. Nendaba nti nokola emirimu ewaka nokola ebintu ewaka ki brings me closer to my daughter, even to my fiance and my husband to be bwe nkola ebintu ewaka. Nendaba nti kibanyumira nnyo bwe nkikola ate kati nze okusanyusa omwana wange n'omwami wange kinkolera nnyo, it makes my heart happy. So nentandika okweyigiriza okufumba, okweyigiriza okubeera ewaka n'omwana nti nzanya naye nesimuwa ba maid ebintu bwe bityo. So nange nakula bukuzi then kati nenkyuka empisa ddala kati nfumba kola emirimu gy'ewaka n'ennyonja awaka bintu bwe bityo. Fulufige yavaayo kolumu nakugamba zaalira ku musajja kyalewo omusajja kino wakikoze kumuprovinga wrong oba nedda ne Fulufige we yali ankuba pressure namugamba nti kino njagala kikola bulungi okitegeera si nti saagala muzaalira njagala omuzaalira. I'm a grown woman now. I want more children. Omuwala wange agenda kweza emyaka 10 next month. So njagala to have more children. Naye njagala kino kikola bulungi. Relationships zange endala saazikwata bulungi according to endowooza yange. So nesalawo kiro kasooka gye wakakyale ayanjule and then tulyoke tuzaale because tewali doubt nti nonzaala okitegeera waliyo proof nti I can give birth. So there's no reason ey'okupapa in this relationship nedda. Twakulaba nga tumaliriza twakulaba nga odetinzeeko ku muzungu then kati tulaba togenze mu north kiki ekiriyo bagamba once you go black you never go back. Before tata w'omwana wange nali ndetinga foreign people, abazungu kangamba ba South Africa abantu bwe batyo. It was different people nga sinaba kufuna kutegeera abasajja abaffe abewaka. So when natandika, in fact when I dated Kenny after that saddayo, when I started dating a black man nalaba nti connection yange n'abantu bewaka, our local Ugandan men is stronger. So saddayo, that was my beginning of relationships with Ugandans. Yes. Okwanjula
ludda wa ddi tubuulireko okwanjula kugenda kubeera mu kyalo naye nja babulira on time okitegeera. I will tell you on time. Right now mutuwa obudde tutegeke, and then when we are ready we'll give a date and of course where it's going to be. Abantu bangi ko basobola okujja babeerewo. abaana abo ku social media bagambye nti bwe kiggwa in tears n'enviri z'omukulu bajja zikubanja. Techijja kugwa in tears. We are in a good place. I think nze ne Prince tutegeera wa gye tulaga kuba ffe mbi tukuze okitegeera. So I think this is a better place. So I don't have any doubt that this relationship is going to last and it's not going to end in tears. asaleko enviiri alabike bulungi. Nedda saamugambye okusalako nviiri. I think ye n'emikwano gye because yabadde ne banne be bamututte to the saloon na buli kimu. I think be bamugambye ti neno look twagala olabika as if it's your first time. Tusage twagala olabikeyo olabike nti as if wamuwasa dda nti oli musajja mufumbo, so kwe kulabika yanga and fresher nasala osala enviiri. Si kyange, it's not my decision. You're welcome. Cindy, mbali yanasooke twogere ku Ataya. Abantu abamu ku social media simanyi obo baddeko okuva mukolo gwadde ne bagamba mbuno naye Cindy Ataya yayiise. Ngande mukimanyi nti bulijjo zo Ataya zintawanya. Naluli unayambala gomasi ku mukolo gwa Rema era gomasi yantawanya. So I'm not siri wa kabinyo traditional way ekyo njagala kikkiriza nammwe mukikkirize nti no nze si I'm not chintawanya nnyo engoye zemba nyambadde nnyingi mukimanyi nti munda ndamu kigunde kisikaati namu ekipale nyambadde gunde no kungulu nji si mbitawanya. So I'm not sinamanyira engeri y'okutambula mu gomesi n'okutambula mu kikoyi so chintawanya. So that is true nti nengoye zange zimala nezikasa omunsonyiwe kubanga si kintu kyange. Juzi gwe president wa UMA gwotwala abayimbi. Juzi twalaba omuyimbi Vinka mu malikupu ng'alinnyo omuntu w'emigere. Gwe naawe enyambala y'emu ku stage omwana yajja n'amuyoola buyozi kati wallahi Cindy. Kintu Vinka kye yayiseemu nakiyita. I've gone through fans nankwatako bubi, but you know in my mind bwe nyambala nga bwe nyambadde nsuubira ebintu ebityo. Somehow in the back of my mind mbamanyi kubanga munange the way you're dressed is very provocative. So kubeera ate kubanga yabadde ne fana mubadde kumpi nnyo okitegeera ng'enva ziri awo wennyini maaso ge. So it was for me I feel like it's natural for somebody to want to touch. Nze kati nkiraba mu ango endala sikiraba nti yayagadde omumanyiira. Nze ndaba nti no bagize nange you know binyirira kambikwateko. So I don't so I don't because as a woman olina okumanya olina okubeera ne responsibility ya your own body because nkuze to a point nti manyi power eya my nudity ng'omukazi. Manyi nti no bwenzijanga ebbere ndipise nkoze manyi nti no mugenda kuntunulira munneetegereze ngenda kumanya sigenda kuvayo ndowooze nga bwe twali tulowooza nga abato nti no anze nyambadde byange you know. Now I know what it comes with. So I wouldn't kick him. I wouldn't fight him. You know, obviously I'll be angry with the security. Nti lwaki temwabaddewo kolachi making sure until this does not happen. So I cannot blame her reaction because buli omu feeling differently. Okitegeera it's different. So I would move back, you know, and definitely be angry but not, you know, harm the fun because the truth is at the back of his mind tali kulonze sirowooza nti ali kulowooza mu kumanyiira ayagala kukwatako because olabise bulungi. Omwana yajja n'ayoola muyoola ati. Nkutegeera nakiraba nalaba ne video kinyiiza. You know, it's true nti no kinyiiza naye nga abakazi take responsibility for what you're wearing. That is going to happen. So tosembera kumpi neki n'abantu nange mundaba nga bwe mba nga mbali kumpi omukono guba wano bwe guti kuba mba manyi omuntu ayinza okunkwatako so mba kugadde omukono gwange guba we guli mu kirabe bwe nzikirira bwe nti my hand is near my privacy. So because I know something like that can happen. So I think next time just speak to the security ngomanyi nga bwogenda okwambala making sure nti n'obuntu bwe butyo tebukola ki tebubaawo because kati oluzinze fan. As an artist, you don't want to lose your fan. So now you've lost a fan. Ye n'abantu be bonna bagenda kuchawa because munange. Musajja wa musambira bwerere yakusiyo kige yali asimye obulungi bwo nti you're pretty nayagala okukola ki okukwata. Yetasaba awamba buwambi. Kituufu kamanyiro but bw'oyambala bw'otyo ng'omukazi wali abasajja nga bambi kimuyitirirako kye kituufu. Okitegeera ne kimuyitira nje nakwatako nga it's not mbu nayagala kumanyira oba he wants to violate you. No, it's just that your beauty has overwhelmed him and he wants to touch you. Yeah, so aba security bambi batuyambe ku bintu bwe bityo. Kwa abakazi you want to dress sexy on stage oyagala kwambala bwotyo. Sure nyume. Abantu bagala obiraba but security should be tight.
akasembayo twalabye abayimbi ba gospel baavayo ne bayomba ne bagamba bo baagala kubajja mu kibiina kya Wuma ensonga temubaawa respect temubalabawo mubasosola. Kati mbadde njagala okubuuza aba gospel industry kiki kyemula, what is respect to you, what is obutabalabawo, what is us leaving you out, because Uma office is an office for everybody. When we have an event we call everybody including you guys. We have a representative for gospel artists, like buli kye tukola tukikola nabo. Kati bwe bavaayo ne bagamba nti tubaawula, I don't sikitegeera, because when we have meetings everybody is called as an individual. And for us nga Uma tetusobola kwawula mbuno katuyita aba gospel boka nabano tubayite boka. No, it is not our mandate. Twatandikawo ekintu tusobole okuleeta everybody together. Nze nga president, I believe that our music is the same apart from the message. You understand? Tugenda mu kivulu n'ekikuba ne Levixon. Okitegeanze n'enyambala byennyambadde then Levixon naye najja n'akola ki n'ayimba n'abantu. So it's not like our words are different, it's just the message. Nze nzija n'ennyimba laavu Levixon najja n'agamba mwanike emikono Yesu mulungi biki message yekola ki yekyuka producer gwenkozesa nawe gwokozesa. So let's stop okukola ekyo ekintu muno ffe tuli gospel oba we are holy oba biki. If you're holy to performing nange tutegeere nti no weeyawudde naye nga when money comes esente tezirina bulokole, there's no holy money. So we call everybody najja n'azikima. So tetwawulanga baki abo ba gospel artists tetubawulangako. So let them stop listening. Omanyi oluusi babiwulira ne mu rumors ne n'akikwata n'agamba bo kituufu aba Uma bakola ki batuzaala wane nga si bwe kiri. We treat everybody the same way. Nabwe nanyugana n'agamba ate mo be bababoola kuba TV z'abalokole tezizannya nnyimba zammwe ate nga mwene zammwe zizanyiza. That is actually very true. Ku TV zaffe on secular televisions waliyo time Sunday bazanya ate Levixon nabo ba artists nga ba Exodus bazanya anytime music wabazanya no waffe ku prime time at the same time with everything. But with the gospel radios and TVs they never play our music. But we are not complaining because we understand those TVs are for that message. So mulekerawo to picking small issues which really don't matter. The truth is Uma is not a respect of persons. Tino katibano tubakotoshi nabali tubako aneda. Everybody is considered the same way. Yes.